Si regular nga bondaba. Omanyi ekintu kyoweefuula ky'ekintu kye bakuleetera okubeera. Bw'obanga olina ky'oyagala okubeera, olina kukyefuula ggwe nga ggwe omuntu. Teri yagenda kutegeerera, teri yagenda kulaba, teri y'omuntu agenda kuteeka mu kitiibwa ky'otayagala kweteekamu. Nga bulijjo olunaku olwaleero omuweerezaawo Olivia kukkiriza wano ku pulogulaamu yaffe Ddamu Essuubi. Olunaku olwaleero nziza okwogera ku kigambo ekigamba nti price tag. Weeteekako price tag efaanana etya? Weeteekako price tag ekuteeka mu kiti ki? W'oyagala okutuuka ky'ekintu ky'oyagala okuba ng'otambuliramu. Bw'oba oyagala okuyita omuyaaye, weefule muyaaye. Bw'oba oyagala okuyita omuntu ow'ekitiibwa, naawe wennyini kola ebintu ebijja mu bantu ab'ekitiibwa. Abantu be weegomba bonna, making sure nti obeera ekyo kye bali. Oba koppa ekyo ye kye yakola okusobola okufuuka ekyo ky'oyagala obeere. Bw'obanga weegomba bintu bya bbeeyi, oyagala kuvuga mmotoka za bbeeyi, ate tokola bintu bya wansi, ate tokola bintu bitatuukagana n'ogwo omutindo. Leka ky'oyagala kibeere mu ekyo kyennyini ky'ogenda okukola. Nze omuntu omu siri regular nga bwe nakitandiseemu lwa nsonga njagala okwewa price tag ejja mu ekyo kye njagala okubeera. Omuwuliriza oba omulabi wa Nyondo Media nyongera okukwanirizaako nti nsanyuse okukulaba ate olunaku olwaleero wano mu pulogulaamu yaffe Ddamu Essuubi nga nziza okwogera ku kigambo ekigamba nti price tag. Weeteekeko price tag. Put a price tag on yourself bw'oba oyagala okufuuka ky'oyagala okubeera. Ebiseera ebisinga ky'okola kye kikufuula ekyo ky'oyagala obeere. Bw'obanga bw'obeera mu bantu weemalamu ekitiibwa, n'abantu tebagenda kuwa kitiibwa. Okusaaga kirungi naye manya ensaaze mu ngeri ki. Okwogera n'abantu kirungi naye manya oyogedde mu ngeri ki. Togenda kubeera mu bantu obeere ng'owemula nga ggwe ebigambo ebikuvaamu byokka bibeeraawo olowooze nti nno abagenda okuwa ekitiibwa bagenda kuba kilaasi. Never. Gwe kasi otandika okuyisa ebigambo ebitayisika mu kamwa buli kaseera nga ggwe ebigambo ebikuvaamu byebyo. Amazima nkubuulira abantu abagenda okuwa ekitiibwa beebo, era naawe boolaba abali mu leve eyo. Omanyi kiswaza nnyo okwogera n'owemula mu bantu mbu baseke ensi n'ekusunga. Abantu ne babuuza yakulirawa. Wejjuukiriza owulira nga mu butuufu oweddemu amaanyi. Naye bw'oba oyagala okubeera nti mu butuufu abantu bakutegeera, abantu bakumanya, put a price tag. Waliwo abantu gye tukolera oba abantu gye mukolera oba abantu gye mubeera ng'omuntu agamba omuntu oyo mmutya. Naye takutya lwakuba oli mukulu, takutya lwakuba oli munene, wabula ddawe you respect yourself. Engeri gy'ofugamu obulamu bwo abantu batuuka ekiseera nga bakutya nga banaakutumira omuntu bagamba ani anaagendayo bakolera na kakiiko kalamba, ani anaamugamba ku kino, ani anaamugamba ku kiri. Naye gwe buli woovayo n'ogamba nti gwe buli wantu weejeegula bwejeeguuzi. Mukwano gwange abantu n'omuntu gw'olabira ddala nti talina makulu agenda kubeera ng'akuyimiriza. Kati ffe ng'abakyala weetaddeko price tag efaanana etya? N'omuntu avuga ekigaali asindika ekigaali akusiiya nti excuse me n'oyimirira n'otunulayo. N'omuntu yenna gw'olaba atalina makulu agubaasidde wabula naye akuyimiriza naye ng'olaba oyambadde onyumye, kitegeeza price tag yo ebulako. Waliwo ebifo by'otuukamu mu butuufu ng'otambula nga n'omuntu ayimiriza emmotoka okuyimirirako kugamba ekigambo awulira akutya. Yeyo price tag gye njogerako. Bw'oba oli ku mulimu nga ku mulimu gy'oli mu butuufu owulira oyagala bakuwa ekitiibwa, baboosi bo bakuwa ekitiibwa, weekuŋŋaanyiza otya, weefuga otya, obulamu bwo obutambuza otya. Ngenda kunyumizaayo akagero kamu era nga bulijjo, wabula lesirikanyumya tokambuuza nti ate akagero kaliwa leero nga tokatuwadde. Nedda, waliwo omusajja emboozi eno gye nkunyumirizaako ekwatagana n'omuntu price tag we weeteeka n'abantu we bakutwalira. Waliwo omusajja omu ng'alina omwana. Omwana n'abuuza kitaawe n'amugamba, dadi, nzitowa kyenkana ki gy'oli?
Kitaawe n'amugamba mwana wange ekibuuzo ekyo nga kinene gyendi. N'amugamba naye ngenda kulaga ozito wa kyenkana ki, ngenda kulaga wenkana ki gyendi. Yakwata ejjinja eryo n'aliwa omwana. N'amugamba mwana wange ejjinja lino nkwegayiridde litwale oyimirire ku street. Omuntu yenna bw'akubuuza nti ejjinja lino lya ssente mmeka, kuba ejjinja lyali lya muwendo, historical stone. N'amugamba nti omuntu wanaakubuuza ejjinja lino lya ssente mmeka, wanika engalo bbiri. Omwana ono bw'atyo bwe yakola, yagenda ku street. Bwe yatuukayo omusajja n'ajja n'amubuuza mwana gwe ejjinja eryo lya ssente mmeka, n'awanika engalo bbiri. Bwe yamala oziwanika omusajja ono n'amugamba lya mitwalo 2 ngenda zikuwa. Omwana n'adduka misinde n'ejjinja lye n'addayo ewa taata. N'amugamba dadi omusajja ampa emitwalo 2. N'amugamba kati vaawo awo genda mu katale. Bw'otuukayo kasaba kubuuza ejjinja lya ssente mmeka, wanika engalo 2. Era bwe yatuukayo mu katale ne bamubuuza mwana gwe ejjinja lya ssente mmeka, n'awanika engalo 2. Omuntu eyali aligula n'amugamba mitwalo 2 ngenda zikuwa. Omwana n'adduka n'agamba dadi ate bano bampa kiralu agambye ampe emitwalo 2. N'amugamba okay, kati mwana wange awovaawo njagala ejjinja lino ogende mu museum oyimirirawo. Bwe yatuukayo abasajja abakola museum ne bamubuuza mwana gwe ejjinja eryo lya ssente mmeka. Omwana n'awanika engalo 2. Omusajja n'amugamba oh my god obukadde 2 bwokka ngenda bukuwa. Omwana n'adduka n'addayo ewaka n'agamba taata we nti kati ate bano bampa 2 nga musanyufu, bano bampa 2. Bwe yatuuka ewaka taata n'amugamba kati njagala oveewo ejjinja lino litwale mu bali abagula amayinja ag'omuwendo obalage ejjinja lino. Bwe yatuukayo abasajja baalikwatako bukwasi bali abagula amayinja ag'omuwendo ne bamugamba mwana gwe ejjinja lya ssente mmeka. Omwana n'awanika engalo 2. Abasajja ne bagamba biliyoni 2 zokka tugenda dikuwa. Omwana n'adduka n'agamba taata ngaggawadde bano bampadde ssente, bano bampadde ssente biliyoni 2 bannange sikyategeera. Taata we n'amugamba mwana wange okirabye wambuuzizza nti oli wa muwendo kwenkana ki gyendi, ne ngezezaako okulaga nti we weeteeka gwe muwendo gw'obeera. We weeteekako street bagenda kugula nga wa street. Bwe weeteeka mu katale ogenda era kubeeramu eyo level. Bwe wagenze mu museum gye bakutwala nti oli wa muwendo ate obadde kya muwendo nnyo. Naye ate bw'ogenze mu right position gye batunda amayinja, gye bagula amayinja ag'omuwendo, owulidde kye bakugambye. So kino kituyigiriza ki? Nti we weetadde ye place tag gye weetaddeko abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi muyige okwessaako ekintu kye bayita place tag. Tolekaana na muntu. Tolowooza nti nno abantu abasinga bakitegeera nti okuwemula kye kintu ekisinga okututumula omuntu. Naye ekyo nze nkigaana. Bw'onoowemula abantu abagenda okuwa ekitiibwa bagenda kuba batono bwe bati. Ebigambo ebikufulumamu bye bigenda okuleetera okuba nti like omuntu ono wa kitiibwa. Engeri gye weekondakitingamu bwe weejeeguula ne weefuula owa ku street, abantu bagenda kutwala nga wa ku street. Bwe weefuula nti mu butuufu level yo ya mu katale, n'abantu bagenda kutwala nga level ya mu katale. Bwe weefuula nti munnange gwe ate oli wa bbeeyi newankubadde tolina ssente, place tag teyeetaaga kubeera nti nno olina ssente buwanana. Waliwo n'abagagga abateewa kitiibwa ng'osanga oli amukaka bukwasi ku kooti n'amugamba gwe lwa nsonga the way that person is conducting himself or herself is not appropriate ku kitiibwa kye yeetaaga okuweebwa. Naye oyinza okusanga omuntu nga mwavu nga bagamba bannaaye omusajja oyo alina ssente naye nga mu nsawo ye n'ekikumi bw'omuwuzi kati takirina. Lwaki? Lwa nsonga place tag gye yeetaddeko ekumala bumaze okulowooza nti alina wali bima gy'avuga.
Kambabuulire ekintu ekituleetera abafere bano okutubba. Bambala bulungi, beekolako bulungi, osanga omufere ng'ali very smart, ayimiridde ku mmotoka ey'omuwendo nga mu butuufu bw'akuga nti emmotoka yange okkiriza bukkiriza. Kubanga bo bakimanya ne bamanya nti price tag gye beetekako kyekitiibwa kyabwe era mwe bagenda okubbira akuggyako essente zonna z'ayagala because of that smartness, engeri gye yeekondakitingamu ne price tag gye yeetaddeko. Nja kuva waggulu nga nkugamba nti the way you conduct yourself is the same way abantu gye bagenda okutwalamu. Kati kiri gy'oli okwetekako price tag ey'omu katale, eya museum oba eri gy'olina okubeera. Nkwagala nnyo omulabi wa Nyondo Media, nsigala nze Olivia Kukkiriza, omuweereza wano ku Ddamwe Essuubi, ng'era nga ntumirako manager wange Mr. Mudu Gideon nti nkwagala nnyo. Buli omu yenna wiki webala okubeerayo ku kamera kubanga okola omulimu gwa ttendo newankubadde tolabika naye ate gw'osinga okubeera ekintu eky'omuwendo. Mwebale nnyo okuwuliriza, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna. Chale yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 9 7 5 8 9 6 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.